makeup studio, handbag erimu byonna. So omupiira gye gwagala capital ntandikira mu byayi n'enkola ogw'ebyayi n'entunza abazadde abali awo. Obulamu ne butambula. Aweezo nenzitunda nenfunamu akasente. Ekirala bwe mbanze mukyo nti bw'oba onoova ku ddaala okudda ku ddala amutuseera from zero to nyumba bakubye and finally okugifunamu ssente otaddemu abapangisa. Ennyumba eyo osobola ogikolera mu bizinensi si weewaawo kati pulaani fulabiswa buli muntu gyakola ki gy'alina. Kakati nze nenjoza bulungi nnyo, kakati awo abadde ne zero mpunzika nina kye nina. Mukama ffe yeebazibwe. I like talking Kenya. I sometimes tell the women, fukanga gwe weevuganya mwennyini, weevuganya yo wiiki weeraba weetuusizza. You get that? So we need to experience competition. And above all, if we are to do something, where is we need guidelines. and what we have, and what we don't have. Here, Spirit bien wow. We can elect a Jesus now. That we get a competition, manage the competition and handling. The one day we will plan also. olw'emyaka egyo enkaaga Uganda nga twefuze oba nga naffe tukola ebintu ku lwaffe ng'abakyala tuyinza okugamba nti tweyongeddeko mu maaso mu myaka gino enkaaga waliwo bye tutunuulira nga tusobodde okukola. Abakyala benyigidde mu busuubuzi, abakyala benyigidde mu mirimu emisomyo gye basomye n'okukola ne bagikola, abakyala benyigidde mu bibakakatako ng'abakyala okulabirira n'okukuza awaka. Kyokka ate n'ebisoomooza tetuyinza butabitunuulira. Ebimu ku bitusoomozezza bye tuyinza okutunuulira okusooka byonna kwe kubanga abakyala bafunye nnyo okukola bye bakola naye ng'awamu tebafunye katale bwe bayinza kutunda bintu bino bye bakola. Ebimu babiruka, ebimu babirima, ebimu babikola mu ngeri yaabwe. Kale ndowooza akatale ak'abakyala bye bakola keeyongereko bafune ku kasente ate akatalina nnyo okubakulizo. Ekirala kitunulira nga kisoomooza ebyobulamu. Ebyobulamu bino nabyo tubyongeremu amaanyi. Abakyala nga basobola okugenda mu malwaliro ng'ebyetaagisa ng'eddagala. Abakyala abazadde bannakazadde bwe bazaalira nga wagwana era nga basaana eddagala balifune. Ekyo si kyekyo kyokka. Mu mbeera eno gye tuyitamu, buli mbeera yonna eyinza okukulaakulanya omukyala oba okumwongerako omuwendo, okumuggya ku ddaala lyaliko, okumuzza ku ddaala eddala, eyongeremu amaanyi mu misomo gyanjawulo. Bwe wabaawo engeri gye babulwa ku kapito. Bino byonna projekiti ezizze eza gavumenti n'ez'olwakabaka, abakyala batunulirwe nga bansuusuuba banjawulo. Akasente ako bakafune nga tebabataddemu nnyo okwakulizo. Ate singa bino leeta bino kuba mubamanyi abakyala bo tebalina na bibanja, tebalina naki na byapa byakusinga, bo bamaama bali awo. N'olw'ensonga eyo baba bwebyo bibayambako babeesige ate n'abakyala babebeesigwa. Programs ezo zonna bazeetabemu ate bafunemu ekyo ekibayamba. Kwongera ku muntu okusooka byonna okwegeraageranya n'omanya obusobozi bwo ne lwaki ekirala tokisobola. Okuvuganya kwongera okukuyambako naawe okunoonyereza ddala wa ono wansinga tuukawo ntya
era bwe ntuukawo nange embeera ntya ku levo efaanagana ne munnange okuvuganya kukuyambako naawe okwetereeza n'okuloba emikisa emirala gyonna egiri ebweru wakino ky'ovuganyizibwamu oba emikisa egiri mu kuvuganyizibwa kuno ng'olimu mu mirimu gy'okola n'oyongera okugaziya mu bufunza okuvuganya okugaziya obwongo okwongerayo okukolako mu maaso okujja bw'obadde okolera. Omanyi insurance katika ngambe nga wengamba nti insurance kitegeeza risk management. So omuntu akugamba gulawo insurance aba ayagala omakinga obulamu bwo certain. Kangambe mu bulamu twagala obeere bulungi mu nsonga y'ensi miti oba olina ssente kati ozirina mu maaso esomesa omwana ezikuyamba mu bukadde bwo kati waliwo ebintu ebisinga ebitututteko ssente zaffe nga naye tetutegedde nga weesanga nti omuntu ali mu bwavu naye nga tamanyi lwaki ali mu buki mu bwavu nti omuntu tasobola kusomesa mwana kubanga ali mu bwavu naye ng'ebintu ebitutadde mu bwavu embeera zaffe ffe our status management tosanga omukyala buli mwezi asiba enviiri za mitwalo 10 mu mwaka mulamba aba asasanyiza akakadde kamu mu emitwalo 2 wasiba enviiri emyaka 2 aba asasanyiza obukadde 24 naye nga y'omukyala oyo y'omu gojja okusanga mu myaka 2 nga tasobola kusomesa mwana mu university sente esinga yazimalira mu kusiba ki nviiri n'osanga omukyala omulala nti asasanyiza sente mu nviiri naye mu myaka 2 akyapangisa naye ng'onoonya olaba sente z'asaasaanyiza mu nviiri zisobola okugula ka politika ettaka okiraba so enneeyisa yaffe status management yetukuumidde mu mbeera gye tukola ki gye tulimu so ate ne part of Africa gye bamanya byonna misiyona ne mu Africa okutwala ebimu nokeka tujja kuza Amefuga twekube mu mutima okulaba ng'eggwanga lyaffe tulizza engulu kubanga lyali makula ga Africa n'ensi yonna Mukiseera kino eky'Amefuga mu myaka 6 naffe aba Positive Life Care Consult organization eno nayo mwesitukidde okulaba nga yeegatta ku ggwanga n'ekkanisa okulaba nga tukola tuyamba ku ggwanga naffe okuteekako ettaffaali. Positive Life Care Consult ekola ku bantu abalina emitima egimenyese, abantu abalina ebizibu, bannabyabufuzi betwesimisa naye nga batubidde mu gazibu mayitirivu, abasuubuzi betwesimisa naye nga bavuga agamotoka ganene naye nga balina obuzibu otobalabangako emisolo gye batawaanya gye batutudde mu kifuba eringa etali afaayo. Olaba abavubuka baffe engeri gye bayitamu enjaga efuuse enjaga ebigambo bingi nnyo kati biri mu bavubuka naffe abazadde betutamanyi. Tubadde tutambula ennaku zino nga tubadde n'olukuŋŋaana lw'aba students leaders mu high schools mu Mukono, tubadde n'abayizi bayitirivu obungi naye abaana baatubuulira n'abakulu b'amasomero baatubuulira n'abasomesa baatubuulira ebigambo ebiri mu bavubuka nga teggwanga yaffe eri mu bavubuka kubanga ye majority naye ebigambo ebigenda mu maaso si byangu. Noki Positive Life Care ejja mu kiseera kino okulaba okuyingira mu mbeera z'abavubuka okuyingira mu ngeri z'abaana. COVID-19